Ebbula ly'eddagala mu malwaliro ga gavumenti nga lifuuse oluyimba ku mimwa gy'abantu, bannayuganda bangi baadde beetanidde nnyo enzijanjaba ey'okukozesa eddagala ly'ekinnansi oba liyite habo. Wabula okusinziira ku bakulu mu kitongole ky'eddagala ekya National Drug Authority, bangi ku bakola eddagala ly'ekinnansi tebalina lukusa era tebakakasibwa nga kola mirimu gino mu mateeka. David Nahamya akulira ab'ekitongole ekya National Drug Authority ategeezezza nti bongedde amaanyi mu nteekateeka y'okuwa olukusa buli musawo akola eddagala ly'ekinnansi era nga yenna anaasangibwa nga akola talina layisinsi wa kukangavvulwa. Omulambo ogutukuliza Bannayuganda okulaba nti bagula amadagala mu pharmacies na drug shops nga galina layisinsi. Nahamya ategeezezza nti era bakwataganira wamu n'ekitongole kya Uganda Communications Commission ekya UCC ekivunaanyizibwa ku mikutu gy'amawulire nga kino kyakubayambako okukangavvula emikutu gy'amawulire gyonna egiraga abasawo abatalina bisaanyizo. Tukolagana na revenue, tukolagana na poliisi n'ebitongole ebirala kulaba nti abayingiza amadagala gatali matuufu tubakwata batwambukiza amateeka. Bano era bagamba nti bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku ddagala effu eryakozesebwa mu kugema abantu hepatitis B emabegako okusalawo ku kiki kye banaakolera abo abakwatibwako. Okunoonyereza tukyagenda mu maaso bwe tufuna ripooti esembayo tugenda kugifulumya. Tutuuseeko mu basawo ab'enjawulo abakola eddagala ly'ekinnansi ne bategeeza nti enteekateeka eno bajyaniriza kyokka ne basaba aba National Drug Authority okuteekamu amaanyi kuba bo balaba bakola kasoobo. Naye nga tebannakitandika bo bakoze ki okuyamba ba herbalists abakola eddagala lino n'abalitunda okubasomesa okubawa standards kuba ojja kusanga nga ebitongole ebimu byo birina ki birina nga good manufacturing practice certificates, okay, certificate of good hygiene, suitability of premises, ezo nanga certificate bazirina. David Sekayombya yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.